Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Kasage manya gange abalungi abatulaba mbanirizaako abakatwegattako akadde kano ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa November omwaka 2020 olunaku lwa Sunday era nga nkugamba nti tugguse nate ne programu yaffe eya Business Mind tubeerawo buli lunaku olwokusatu n'olunaku olwa Sunday era nga olunaku olwaleero tulina omukugu Chris Lule of course tubeera naye buli lwakusatu n'olunaku olwa Sunday. Nja kusaba Chris ababuuzeeko tulyoke tutandikira abalungi abatulaba tubalamusizaako mujebali gye mutuusizaako engalo mu wiiki eno naddala gye tukubye amabega twebalizaako abo bafunye ebirungi ate era ne tunakuwalira n'awamu n'abo abatasobodde jjijja mu birungi okujjako twagala okwebaza abantu bonna abatuwagidde ebbanga lyonna n'abasubscribinga ku mukutu guno. Thank you. Amidst ebitambula byonna ne basalawo bemalire ku mukutu okulaba nga basobola okugoberera Business Mind. Tweyazanya tweyanzege olunaku olwaleero olwa Sunday tugenda kuba tutunuulira omulamwa gwaffe gwengenda okubanjulira mu maaso awo naye nga sinaba kubanjulira mulamwa gwaffe munganye bategeze nti tutebwamu ssente aba Logical Motivators abasangibwa ku kibanja kya www.logicalmotivators nga kwotadde ne Caplog Financial Consult era nga nabo basangibwa ku kibanja kya www.caplog Financial Consult. Bano ojja kubasanga ku luguudo lwa Nkrumah Road ekizimbe Uganda Cooperative Alliance Building emabega wa Uganda House oba emabega wa Orient Bank basangibwa ku mwaliro ogwokubiri ekisenge kiri bisatu biri cha 302C suite oba office number ku second floor ojja kubanga obasanga. Olunaku olwaleero omulamwa gwaffe tugenda kuba tutunuulira partnership obwegasi gwe mulamwa gw'olunaku olwaleero gwe tugenda okubanga tutunuulira. Obwegasi kitegeeza ebintu bingi nnyo but njagala tutunuulire obwegasi okuvira ddala ku small scale paka ku large scale enterprises nti oyina business gyokola wansi yeesookerwako oba oyagala kutandika kukola business okoze otyo obwegasi n'abantu boolaba abajja mu nteekateeka zo era mu bwegasi buno tujja kuba tutunuulira goals ne objectives z'obwegasi omukugu zajja okubanga atumenyera olunaku olwaleero nsaba tutandikirawo. Okusooka Ibra neyanziza omulamu ogwaleero mukulu nnyo ndowooza mu byafaayo bya businesses ate nga ekintu ekibadde kisinga ndowooza okusumbuwa abantu baffe kwe kuba nti abantu abasinga batambulira nnyo mu kigambo ekyokulakinga resources okusobola okulaba nga business bagijja ku mutendera ogusooka okugitwala kuguddako. So bw'oyanjudde omulamu ogwa partnerships oba omuzungu omuganda kwayita okwegatta. Okwegatta kuno ndowooza tuveeyo eri mu perverted mind tusobole okujja mu lulimi olw'ebyokukulaakulana. Ebiseera ebisinga partnerships zino zikola bulungi nnyo. Ndowooza kansooke kubannyonnyola partnership kyeki. Partnership kwe kujja wamu ne mupulinga resources wamu abantu babiri oba okusukka mu bameka mu babiri. So buli lwe mwegatta ne mufuuka babiri eyinza okubeera partnership oba bwe musukka mu babiri ne mubeera bangiko era naye esobola okubeera ki partnership. So mu lulimi oluwangungu bannaffe bano ebiseera ebisinga ekibalemesezza naddala businesses zaabwe okuzijja ku mutendera ogusooka okugenda ku gwokubiri tumanyi nnyo okwekubagiza era netwagala tutambule bwannamunigina tubeere soul era omuntu agamba baabo bye bayita bannaasi wa mukange ng'ebibye biba biki bibye ebyabalala tebimukwatako era okutya babeera nakungi nnyo buli oli lwakirowoozaako nti bizinesi yasobola ogireetamu omuntu omulala yenna ne bapulinga resources together ne basobola okuscalinga bizinesi nesobola okugejjamu. So mu bimpimpi partnerships ndowooza lwe lwali badde olujegere olwalijje Africa mu bintu by'okulowooleza mu small scale businesses oba by'okuoperatinga small enterprises okugendera ddala okutuuka okuoperatinga businesses ennene era abaddugavu ba wano mu Uganda n'ensi endala ezitwetoolodde ndowooza kino bwe singa tetukiteeke mu nkola okumanya nti amaanyi g'abantu abalala kubanga partnerships
osobola okupartneringa n'omuntu nga weeyambisa other people's time OPT osobola okupartneringa n'omuntu omulala nga weeyambisa OPM other people's money osobola okupartneringa n'omuntu omulala nga weeyambisa OPK other people's knowledge osobola n'okupartneringa n'omuntu omulala ng'okozesa OPA so ngeri nyingi nnyo omuntu z'asobola okwegattamu ne banne ne basobola okulaba nga bava ku mutendero ogusooka bagenda ku gwokubiri guno omutendero ogusooka ng'omuntu oli sole you operating as a solo trader oba a solo proprietorship ebiseera ebisinga gukaluba nnyo era gutumenya nnyo olw'ensonga tubeera tetulina nkwaso oba gwe twalibadde tuyita omusingo okukozesa ssente z'abannaffe abalala kuba ne bw'oba ogenze wa muntu nga mukwano gwo oba bamukulagiridde oba ebadde bank oba ebadde saako oba ebadde microfinance oba mulina ekibiina ekirala eky'obwegassi kye mulimu ebiseera ebisinga tebakuwa ssente nga tolina musingo kakati omusingo ogwo osobola okugufuna otya singa obeera n'abantu abakwetoolodde n'okozesa obudde bwabwe n'okozesa resources zaabwe oba n'okozesa ssente zaabwe kiba kiimprovinga enkwaso yo n'oba ng'osobola okukozesa essente zaabwe n'ofunirako endala ne musobola okukola ki okutambula so mu bimpimpi oyo ye partnership. Yeah. Thank you so much. Tweyanza nnyo tweyanzege Chris okubanga osobodde okutulambululira kye bayita obwegassi n'engeri abantu gye bayinza okubanga bakwasaganya obwegassi. Olina ebiti bisatu byomenye wano. Other people's time. Other people's money. Nga kwotadde ne other people's knowledge. N'ebigwa mu kkowe eryo. In line of partnership ne business, nsaba olambulule emitendera gino esatu oba ebiti bino ebisatu obudde bw'abantu abalala obwegassi bunyambirawa sente z'abantu abalala mu bwegassi zinyambirawa obwongo bw'abantu abalala mu bwegassi oba okukola obwegassi oba okwegatta okubeera ne common goal oba objective mu business kinyambirawa tutandikiraawo kakati njagala tutandike ndowooza ne time other people's money, time knowledge. Other people's time yeah. Bw'otunuulira businesses ku mitendera gyonna ogenda kukizuula bino ebintu bisatu ogenda bisanga mu businesses oba operating businesses okusooka waliwo omuntu gw'osanga nga is a solo trader oba solo proprietor ate at the same time ng'ali employed somewhere nga is an employee naye ate ng'ayagala okuparating business kakati kitegeeza buli lw'oba ng'oyingira partnership ng'obadde employed somewhere naye ate n'oyingirira business oba oteekwa okweyambisa kye tuyita other people's time kubanga singa okola partnership n'omuntu gw'okola naye kiba kitegeeza omu ku mmwe ateekwa okuba nga alekawo byakola asobole okuinvestinga obudde bwe mu kino kye muli mu kutandika mu business gye muli mu kukola ki mu kutandika bwekyo bwe muba temukikoze kiba kitegeeza nti mwena mugenda kumala resources zammwe n'obudde bwammwe mu mirimu gye muli employed mu naye ate business gye mutandise mugikole ki mugirekerere kati ate n'ekirala other people's time ekuyambirawa mulimu ebintu si buli kintu kyonna nti oteekwa okukissaamu obudde si buli kintu kyonna nti gwe oteekwa okkibaamu ngenda kuwa ekyokulabirako waliwo bannaffe abali emitala w'amayanja naye nga baali agadde okuinvestinga wanaawaffe ewaka kati ate nga ye bw'ali eri resources azikola ki azirina yeetaaga okuregisteringa business yeetaaga omuntu amulambulira ettaka era alitegeera yeetaaga omuntu amusomesa stocks bonds treasury bills n'ebirala abitegeera yeetaaga ebyo byonna okwegamba omuntu abitegeera oba alinawo obudde okusobola okumutuukirira mu bintu by'atasobola kujja kulaba mu kiseera ekitono ky'abaakomyewo ewaka wano kakati other people's time emuyambirawa ye alina ssente naye ate talina buki budde olina okukozesa obudde bw'abantu abalala okusobola okugatta ku resources zo z'olina eziri financial ontegedde bulungi nnyo kakati sente oyinza okuba ozirina naye ate ng'obudde tobulina kati obudde bw'abantu abalala obeera obwetaaga nnyo kubanga bagenda kukubeereramu
bagenda kukubeererawo era byotasobola kukola basobola bikola ki okubikukolera. So other people's time awe tuyambira ne banaffe bano era abali ewaka e Uganda naddala nga bali mirimo egy'obuvunaanyizibwa naye nga balina businesses across different spaces. Oyinza okwesanga omuntu ng'ali mu MTN, ali mu Coca-Cola, ali mu Pepsi oba ali mu kintu ekirala naye ate ng'ayagala kugula ttaka. Oyina okukozesa obudde bw'omuntu omulala osobola okwongera ku nkwaso ze za resources z'okola ki z'olina. Other people's money wano ndowooza abasinga we basinga okubeerera n'akatuubagiro akatuubagiro k'ebyenfuna kali nnyo mu other people's money. Mpulidde emboozi nnyingi nnyo mu partnerships oba mu businesses eziri operated naye ng'abantu abazirimu basoba mu babiri. Omuntu ng'agamba nkakasa naawe abantu bano bawulidde mu lulimi olusiraamu gyekiri mu nzikiriza y'ekisiraamu mulimu abagamba nze seewola era nga mu ssente zaateekateeka okukozesa essente neewole zirina space mu bulamu bwe ng'era takikkiririzaamu nti omuntu asobola okwewola ssente n'azikozesa bizinensi neeva ku mutendera ogusooka nedda kugukola ki kuguddako. Kakati njagala kutegeeza abantu baffe bano partnership is the way to go. Omuntu atayagala omuntu atayinaamu kiruubirira kikwegassa ku banno musobole okutambula ndowooza gwe amagezi gensobola okuwa sitegeeza nti omuntu atagenze mu partnership tasobola kukula. Disclaimer weeri awo osobola obutagendayo n'obeera soul n'ovuga bizinensi yo n'ogitwala era n'egejja naye ate abantu abasinga bali mu bizinensi enene kye batagenda kukugamba mulimu abantu abajja ne baba picking along the way nga batambula ne bajja ne bongeramu kasente ne bajja ne bongeramu ku budde bwabwe ne bajja ne bongeramu ne ku magezi gaabwe. Ontegedde bulungi kati abantu bano abataagala kweyambisa ssente z'abantu balala kyova olaba nti abasinga basigadde nnyo mu small scale businesses. Ngenda kuwa ebyokulabirako ku kyalo ewammwe oteeka okuba ng'olinayo omwami gw'omanyi oba omukyala ng'abadde mu kaduuka ka retail akoperatingidde emyaka 20 sabbuuni munnyo kibiriiti sabbuuni munnyo kibiriiti sabbuuni munnyo kibiriiti emyaka ameka 2 sente zize talinaamu ataddemu yadde 10 ayagala kubeera awo kakati ne wakolera wawe kakati omuntu ayina ebiruubirirwa ebiva mu retail business ogende mu wholesale oba ogende mu departmental stores oba ogende mu grocery stores oba ogende mu supermarkets oteeka okweyambisa ku sente z'abantu abaki abalala bw'oba toli mukubi wa ddiiru bw'oba toli mukozi wa gavumenti nti otozeza kitenda ne mukiryako bw'oba tolina contracts yonna gy'oguddemu ne bakuwa kasente kawera oteeka okweyambisa sente z'abantu abalala era amaanyi g'okulaakulanako gali mu sente z'abantu balala. Buli nkolagana yonna gy'ovumbulawo n'efuuka empya n'oba ng'olina omuntu omulala gw'oyongedde mu bantu b'obadde omanyi naddala ng'azitowamu mu byakasente mukwatire eddala bulungi abeere bizinensi ani patinawo osobole kuba kati njagala kukutegeeza buli bizinensi yonna gy'olaba mu Uganda ne bizinensi yonna gy'olaba eri global okugeza Facebook, Amazon ne businesses endala zonna abamu batandikira na mbugaraji ng'ebintu bye bakola abikola ng'omuntu maybe ne banne nga kye balina ye idea but along the way abantu bano bagenda ne batuuka saagala omuntu agambe nti Facebook Mark Zuckerberg ayina ebitundu 10 ayina shares 99 ku buli 10 no fact kitaweza na 15%. Jeff Bezos owa Amazon ayina 13% mu Amazon. Elon Musk owa Tesla ayinza okuba taweza na actually naye ali mu 14-15%. Ne agreements zayina ne company eyo bye bintu toyina bwogenda kukuza company efuuke ya biliyoni 4 2 3 10 nga toyinaamu bantu balala bakubeeredde sente z'abantu abalala ozikola ki ozeetaaga naye bwe weetaaga sente z'abantu abalala ndowooza oba nakano nkayisizeewo ddala abantu baffe bano bwe bafuna abantu abajja on board ne bafuuka ba business partners olw'okuba ffe twatandika business najijja mu scratch era idea yali yange omuntu atuuka n'aba ng'ayagala taking advantage olw'okuba ye yatandika ekintu kye olwaleero nnyinza okukkiriza nti nyina shares mu logical motivators naye singa omuntu omulala yenna aba ali eyo ng'ali interested ng'ayagala gye abeere partner wange najja na investinga mu miliyoni 10 nangamba nno
njagala kakati obadde okuba Uganda njagala tukube Congo tukube Rwanda tukube Tanzania tukube Mozambique tukube Libya tukube South Africa njagala kubeera partner najja na investing 100 millions olw'okubanga nze yatandika logical tekitegeeza nti munnange ono aleese obukadde 10 n'ateekamu nti ye talina paati gy'alina kuzannya muki mu business era tekitegeeza nti nze olw'okuba nze yatandika nze nteekwa okubeera ssenkaggale paka bizinesi lwerigira njagala kuwaako abantu ebyokulabirako ebisinga bw'onaaba ng'oyingidde partnership n'eki attitude kyo oba n'ekimeemememe ekitategeerekeka nga gwe banno obayise naye obayise for the sake of okubayita obaagalamu ssente obakozesa ebyobusiru mulimu abantu abategeera obulungi tolowooza nti ogenda kuleeta ba partners on board otandika okola ebyoyagala mulimu ebintu by'oteekwa okukola nga biri mu layini n'amateeka agafuga partnerships ontegedde bulungi nnyo ebyokulabirako bye mbawadde bibadde bya big corporations ebya Amazon ebya Facebook ebya Tesla those are big corporations partnerships tuba tukyali eno ku mutendera ogusooka naye era mu kuviira ddala mu partnerships kuba n'ezo corporations zenjogeddeko ennene zatandikanga partnership businesses zigenda zikula bwe za outliving omutendera ogusooka ne zigenda ku gwokubiri ne zigenda paka ku gusemba kakati ekyokulabirako kye mbadde njagala okubawa abantu baffe bano Tesla as a company ya mwami Jeff Bezos actually eri mu kudisruptinga automobiles ezibadde zikozesa amafuta kubanga yali mu motoka z'amasannyalaze era njagala okumuyozaayoza omusajja oyo azaalibwa South Africa maybe bazadde bebe ba Canadians naye nga ye mwana nzaalwa ye South Africa naye mu wiiki ewedde Bloomberg yamutadde mu kifo ekyokubiri mu bagagga abasinga okubeera mu bantu abasinga okubeera abagagga mu nsi yonna ekyamutuusizaayo market cap ya Tesla yahiitinze emitwalo 3 ejaki eja shares ebyo ndowooza nabyo bwe tunaatufunye obudde tujja kuba abantu baffe bano twongera okubabangula shares zikola zitya companies kizo osobola okussaamu shares kuba abantu baffe bano abasinga oli agamba nze ntya okutandika company oba okutandika partnership n'omuntu along the way tuyinza okufuna obutategeeragana sente zaffe ne ziba nga zikola ki ono omwami owa Berkshire owa gwe bayita one of the richest investors bamuta erinnya nga linvudde mu mutwe maama erinnya nga linvudde mu mutwe bwe naamujjukira ngenda kubagamba yateeka 1.7 billion mu kooko in 1994 yagula shares za Coca-Cola naziteeka mu akawumbi kamu n'obukadde 7 obwa $. As of 2020 shares ze yagula akawumbi kamu n'obukadde 7 as of 2020 azitowa 18.9 billion mu Coca-Cola ate ng'emigabo gye tagijjeemu gisigaddemu naye ate nga azitowa so between 1994 to date asobodde mu kampani emu yokka okubanga asobodde okukolamu amagoba ga $1 billion 17 so mbadde njagala kujjukira linnya ly'omwami oyo okay omulungi yatulaba tuli ku business mind olunaku lwa Sunday era nga olunaku olwaleero tutunuulira kye bayise partnership oba obwegassi mu lulimi Oluganda Chris kyali mugezaako okubanga atu breaking that down atuwadde elements 3 abantu kwe balina okutambulira bwe baba kukola obwegassi era nga element zino mulimu element ya sente z'abantu abalala obudde bw'abantu abalala nga kwotadde n'obwongo bw'abantu abalala amagezi g'abantu abalala ndowooza gwe mutendera gwe mbadde ngenda okusembyayo ogw'amagezi g'abantu abalala kaliko embadde ngezaako kunoonyeza erinnya eryo libadde linvudde mutwe naye omwami bamuyita Warren Buffett wa Berkshire Hathaway omwami oyo yainvestinga 1.7 billion mu Coca-Cola 1994 as of 2020 azitoyera mu 18.9 billion US dollars ndowooza okiraba nti buli lw'opatanaringa bw'oba tosobodde kutandika company making sure nti sente zo zirina company endala mwe ziri obeere ne wozikuumira buli company yonna gwe gy'olaba olwaleero nga nnene nnyo yatandikako nga logiko bweri naye bange erina ba partners 5
buli muntu azitowa maybe obu akawumbe kamu aka Uganda nene egenda ngekula ku mitendere gyenjawulo ate ogendo juwamu emyaka 6 oba 7 oba 8 oba 10 eyali ezitowa obuwumbi obusatu kati ngeri mu buwumbi 10 na bumeka 15 kati omuntu atiitira oba omutiitiizi atagala kuteeka ssente ze mu kampani etandika at least olina okunoonya kampani ezitambuddeko olugendo ebbanga eriwera nosobola okusaamu ssente zo ng'ogula shares zaabwe waliwo companies ezitali listed ku stock market exchange naye ate nga bw'oba otaddemu ssente erina ebintu byetunuulidde byegenda okukuliramu ssente zo zigende nga zikola era zisobole okukula kati omutendera ogwokusatu ogwo gwe mbadde nkugamba other people's knowledge wano we wasinga okubeera awakulu buli bizinensi yonna gy'okola yeetaagamu partnership y'omuntu amanyi ebintu ebyo okukusinga kyemuli mu kuyingirira ekyokulabirako kyengenda okukuwa singa mbadde olwaleero njagala kubeera nakinku oba omugagga mu real estate nga tejeti yange yakumakinga sure nti nyumba zengenda okuzimba buli mwaka nfune miliyoni 35 kyali mberedde kyamagezi era kyali mberedde kyali playing to my advantage okufuna omuntu ategeera real estate okunsinga lwakuba nti ffe bwe tubeera tukola ebintu byaffe buli kimu tuba tukimanyi I know it all toyina ky'omugamba kati abantu atayagala kweyambisa magezi ga muntu mulala mu kintu ky'ogenda kukola ebiseera ebisinga you're going to live an average life you're going to earn averagely tosobola kufuna kisingawo nga tokozeseza amagezi g'abantu baki balala mu partnerships zino ze tukola tulina okwetaaga abantu naddala abakugu mu bintu ebimu ekyokulabirako kyengenda okukuwa businesses zizonna zonna ezitandika ndowooza ekyokulabirako bwe njogera ku Salt Media mbasikoze bubi Salt Media as a company nayo nagikolako ku research omutonotono nenjitunuulira nendaba nti omwami Bujingo bwe yali anoonya abantu ab'omuzinzi abasobola okuyambako Salt Media okubeera strategic n'okulaba nga capturing viewership yakozesa mwami Senkubuge nga managing director olowooza lwaki akozesa omuntu oyo alina okukozesa omuntu alina obumanyirivu era n'obukugu mu nsonga mu kisaawe kye bayingirira wabula ate kyali mubeeredde kyangu nnyo okunoonya omuntu amuliraanye ow'oluganda mukwano gwe oba ayina essente najja n'amuwa omulimu naye yanoonya omuntu alina obukugu mu ekyo ekintu kyagenda okukola ki okuyingirira era okyova olaba nti Salt Media bwe yajja mu kiseera kitono nnyo market share yaayo mu bantu abalaba emikutu gya TV numbers zaalinya maki zaalinya mangu nnyo n'olw'ensonga eyo mu bintu byonna bye tukola mu partnerships genderera nnyo abantu b'opatinaringa nabo partnerships zifaananirako ddala n'omuntu awasa oba afumbirwa ebiseera ebisinga abantu ffe abanoonya abakyala n'abakyala abanoonya abaami ebintu bye batera okutunuulira mu baagalwa baabye si bye ebintu ebibeera ebituufu eby'okutunuulira nagamba nti abavubuka abanoonya abakyala banoonya obubi n'abanoonya feesi ennungi banoonya nerangi ebitumbwe banoonya kaloli n'owulira nga mbalaba wano okubanoonya njagala omukyala nga mweru ng'ayina ku ssente nga yazimba n'obuuza ate kati gwe omusajja oyagala eyazimba oyagala bakuwasa oba oyagala kuwasa kakati partnerships zefaananyirizaako n'ebintu ebyo bw'oba onoonya partnerships bw'oba oyagala okukola partnership egenda okuwangaala era eteekwa okukufunira mulimu ebintu by'oteekwa okwetegereza okusookera ddala si buli mukwano gwo nti ateekwa okubeera business partner wo era awo ensobi bagikolerawo nnyo mukwano gwo abantu baffe bano ndowooza nakino bateekwa bakimanyi mukwano gwo okufuuka mukwano gwo muyina ebintu bye mubeera mugatta era bye mufaananya binundi mitono nnyo gy'osanga omugezi akwanya omusiru ebiseera ebisinga bagamba nti olugero olwo teruvoole bantu kanduleke ebiseera ebisinga abantu baffe bano ne bwe bibeera bibiina akabinja k'abantu akataagala kusoma kaatuulanga kokka akabinja k'abantu abaayagalanga ennyo abaatuulanga ku mwanjo baabeeranga baana bagezi era baakwatagananga nnyo ng'akulembera n'amuddako ne namba 3 wabasanga nga bamukwano ow'enkaaga mu 7 nkaaga mu 8 n'enkaaga mu 6 bonna era baabeeranga wamu
kitegeeza nti omusiru ateekwa okunoonya akabinja ak'abasiru ne babeera bokka n'omugezigezi era anoonya akabinja ak'abantu abagezigezi ne babeera bokka kyovala omusajja aŋŋamba nti abasiru 9 bw'obeera n'abasiru 9 kyangu nnyo gwe okufuuka ow'ekkumi olubeegattako nga muweza omuwendo gwa 10 kati ne musiba akanywa kammwe era mutambula muli proud siba akaganda gaa nti abo balina ekitole ky'abasiru ne musiba akanywa kammwe ate bw'obeera n'abagezi 9 kyangu nnyo okufuuka ow'ekkumi kakati mikwano gyaffe bano babeera banoonya ba partners bo banoonya mikwano gyabwe era njagala okukakasa Ibra businesses ku buli 10 businesses 9 ezigenze mu partnership nga zigenzemu na ba mikwano zimaliriza zigudde omanyi lwaki mubeera muyina ebintu bye mufaanaganya nga skill set sizammwe zezimu Ibra yasoma mawulire Idris Lukwago wa mawulire Dani Mugoya wa mawulire bali mu college emu era ne bakuguka mu kintu kyekimu kakati bwe bajja ne bakola diet production baba beetaagayo oko omuntu ow'ebbali ontegedde ataasomera we baasomera ataasoma mawulire naye ate ng'ayinza okuba nga ebyamawulire abikola ki abimanyi abitegeera kitegeeza nti Ibra bwe yali asoma ne Idris oba n'abantu abalala abo be yatandika nabo omukutu gwe baba beetaagayo oko abantu abalina skill set ey'enjawulo either mu finance either mu accounting oba mu business administration ontegedde bulungi kubanga temugenda kubeera mu mawulire kuva ku makya paka lwaggulu mwetagawo oko section etegeera eby'essente mwetagako oko section etegeera ebya marketing mwetagako oko section etegeera ebya maybe finance and legal issues ezo zonna different skill sets muzeetaaga kati mu partnerships zaffe zino zetukola mikwano gyaffe tegikola ki tegimala bakyala baffe tebamala abaami baffe tebamala bw'obanga oyagala kuyingirira business ya real estate ng'olina ba partners boonoonya tunuulira emitendera 3 abantu abalala obudde bwabwe nsobola bweyambisa ntya abantu abalala sente zaabwe nsobola zeeyambisa ntya ate temuzitya sente z'okuzeeyambisa wabula kye mulina okumakinga sure ennyo kubanga mumanyi okugamba abantu abasinga Ibra bamanyi okukozesa ekintu kya tukole paperwork yenna abeere ng'ali kiriya ompadde emigabo emeka ekyo kirungi nnyo ekya paperwork era sikivumirira era nkikubiriza abantu ekya paperwork mu kikole naye ate ekisinga obukulu weetegereze nnyo omuntu gw'oyingirira partnership naye empisa ye ku ssente eryetya Katonda abawa omukisa era abawa chance era aba abantu ababi ku lunaku olusooka lwakuba amaaso gammwe gaba mazibe omuntu omubi ku lunaku olusooka Katonda amukuwa omulabireko nze ebiseera ebisinga nyina akakodyo ke nakozesa nga nsobola okukabawa ne mukeeyambisanga buli lwe nabeeranga nga ngenda mu partnership n'omuntu namusaba nga tusooke tugendenko out meeting yaffe ebeera out mu kifo ekikola ki ekyolukale kakati omuntu ono bwe mba njagala genda naye mu partnership ebiseera ebisinga nsobola okwefiiriza emitwalo 3 oba 2 oba 4 oba 10 egisooka ne tubaako ekintu kye tuteesezaako okukola nga tekikwatagana na business naye nga okugeza tuyinza okwogera tugenda kujja wali oyo agenda otukolera paperwork era ne tumuteekako ne ssente ne tugamba lwoyo tugenda muwa emitwalo 3 ne mugamba essente ezo mbadde mpise nazo era mbadde nsaba nzikuwe ebikyalo oyo ankikulekedde ontegedde kati wano yabeera tamanyi nze kye mba nnoonya naye mba nnoonya bwesigwa bwe ku mitwalo ameka 3 g'omuwadde gensoose nago emikisa mingi nnyo agenda kwagala okwawula ku looya ku ssente ezo z'omuwadde amuwe 10 oba 15 waliwo omuvubuka wano yajja n'aŋŋamba yali anvuga ku booda n'aŋŋamba muzeeyi njagala ongulire piki nvuge yali avuga ya mugagga mulala naye nga nvuga bulungi nnyo n'aŋŋamba muzeeyi njagala ongulire piki nvuge ne mugamba kiweemu emyezi 2 oba 3 ennaku 9 zokka nja kuba njiguze n'aŋŋamba muzeeyi neeyanziza era yambeerangako nnyo muzeeyi ndowooza kati banga lyaffe linaatera okuggwako kye nakola emyezi 3 egyo nga teginnaggwako nagenda ne nkozesa essimu y'omuntu omulala omu ku mikwano gyange abali mu ofiisi ne musindikira emitwalo 5,15 ne mmala ne simukubira ne nzuwaamu ennaku zaalinga 4 oba 5 ne nkozesa essimu y'omuntu oyo yennyini yali asindise ssente ne mugaba njagala okubira omwami oyo mugambe wasindikako ssente mu butanwa naye ssente ezo obadde ozeetaaga
kakati namukubira namugamba namweyanjulira era nambulira nti akola nange namugamba nina sindikako kuno sente ku simu yo mu butano emitwalo 5 n'ekitundu ne akasente ako nkalabye leero nalina gwe mpereza ne accidentally ne zijja ku simu yo omuvubuka yasimbe kuli era yali mubinyera sente yagano zizza bwe yali anvuga olunaku lumu ne muddamu ne mutuuza ne mugamba nti ensonga ye mbadde njagala okugamba boda sigenda jigula namuza lwaki muzeeyi ne mugamba wolemereddwa okubeera omwesigwa ku mitwalo 5 n'ekitundu nze nkwata nti miliyoni 4 n'emitwalo 95 kugulira epiki boda yange gwe onagisasula n'ogimalayo nagamba nedda muzeeyi anti oli nali simutegedde ne mugamba doesn't matter yeah. Integrity kikulu nnyo ebintu byokolera mu nzikiza bw'obanga ekintu kyokola nga abantu tebakulaba osobola okukikolera mu lujjudde gwe integrity yo ngiteekako tiiki bw'obanga osobola oli mufumbi wa mmere gy'ogibegera gye tutalaba ng'osobola okukwata essowaani n'okwata essaati n'ogikola bwoti n'okuba kuno azikubeera oba n'ogikuba kuno puleeti be manju eno bwati oba n'okola oti newekwata mu bifo ebitasaanye nojja n'otujulira emmere ne tulya integrity ye eriko akabuuza kakati partnerships zino bwe ziti bwe zikola katonda alina ebintu byakulaga ku muntu asooka olunaku lwe musoose okusisinkana nga mugenda mu partnerships signs nnyingi nnyo zigenderere essimu zakubira banne beera kiini nnyo ziwulirize siina bwe ngenda naawe mu partnership tutudde ku Serena omuntu nakubira n'omugamba ndi ku boards gyate nga tukyatudde wano nze naawe awo wabeerawo akabuuzo era nze sisobola kukolagana naawe ng'oyogedde bwotyo namuga alo ndi ku boards gya natera okutuukako omuntu gwagenda osisinkana ali nte bagikwata ne bagifuwamu lindako by the way nga tonaba nafuuwamu kankubulire ke bakola mukyatudde mwenaawo wennyini namugamba natera okutuukako kyokka amuyita ali ntebe namuga ntuusa wano esseguko tukyatudde ku Serena kati gwe ne bw'oba oyagala otya eyo fooni kolebeera ekunjigyeko tosobola kunnimba nga tutudde ffenna tuli mu kuyingirira partnership ya kawumbi kalamba oli mu kulimba omuntu ali entebe mb'oli ku boodo gya ate tukyatudde ku Serena tetunnavaawo temunnaba nakumaliriza katonda akuwa chance ebintu ebyo n'obira ku lunaku olusooka ebintu bino mu bigenderere omuntu alimbira ku mitwalo 2 ne kawumbya ajja kulimba era muleme kwesiga nabagambye muleme kwesiga paperwork gwe muwandiisa ono ne mufuna lawyer n'abiwandiika ne mukwata fayiro ne zibeerayo singa kooti tezirina misango singa abantu paperwork yali akola kooti zaali badde tezirina musango na gutya wadde n'ogumu emisango gyonna egiri mu kooti ebyapa gye biri mu kooti biraga bulungi nnyo naye nga ayagala okubba ekyapa endagaano mwagikola nakusayiningira ne transfer forms byonna ne mubikola ne bidda ne mmanyago naye ate yakutwala mu kooti akuwabira akusuza ekyapa kyo kwe yateeka omukono kakati mubeeko obuntu bwe mwegendereza nga temunnayingirira mu partnership nze waliwo omwami omanyi bwe mba nkola ebintu byange nkozesa nnyo amaaso gange ag'omundu okusinga ag'ebweru yantwala esaidi twayita mu buloba awo nali ngenze ggulayo ttaka mu motoka nali ntambulidde mu motoka yaabwe tuba tugenda mu kkubo n'alimbira mu motoka bwe twatuuka ku poloti namugaa sigenda kulaba poloti nambuuza lwaki ne mugamba nkuwulidde ng'olimbira ku ssimu kati nzijawo obukakafu nti eno poloti gyonguza si ya bufere ng'ate muwulidde twali mu motoka n'alimbiramu nze bwe mba ngenda okugula ekintu kyonna nzigula amaso nenzigula amatu nenzigula ennyindo nenzigula amaaso mbeera mwegendereza nnyo era wenkuwulira ng'okuba essimu ng'olimba sigenda kuyingira naawe mu bizinensi ne bw'oba oyagala otya asooka olindekooko mbadde nkyali wano mu layini ya banka ate nga ntudde naawe wano oli ku ATM oli akubanja akubye abadde ayagala sente nanga akasente kange wali badde okampa tuyingirira partnership n'omugamba ndi mu layini ya banka wano ne lwakuba netiwaaka teriiko wallahi ne bw'oba oyagala otya ate netiwaaka teriiko ate okyakola ki mu layini kakati bano abantu baffe abayingirira partnerships empapula zireme kubalimba in fact lwakuba ebintu bye mbagamba bino tebabisaako nnyo mwoyo naye singa babadde basobola okwetegereza obulungi paperwork sinnamuvumirirako mulungi nnyo bw'oba osobodde era ne mufuna omuntu ali mu mateeka omulungi n'abakolera paperwork yingirira partnership si paperwork si garanti nti sente nga bw'ozimuwadde omuntu businesses bw'ogenda ozikungulayo mu partnership no
wabula ekisinga obukulu ye integrity y'omuntu gw'oyingirira naye mu business nze wange omutwalo guba mutwalo akakadde kaba kakadde waliwo awo omukyala yampereza akasente nampereza yali mutowe mukoleko mutowe ne mukubira amasimu n'agaana okujja nenga go receiving sente nga nzi receiving mutowe ne mukubira amasimu n'agaana okujja mutowe ne mubeerako mutowe ne munoonya n'agaana okujja kati omukyala n'aŋŋamba kakati engeri gy'agaanye okujja ndowooza akasente ako ne mugamba nedda sitwala sente za muntu nga sikoze namugamba sirina kyenzeetaaza era namugamba mpereze simu kuzeetaaga nziteekeko ne muterako ne zizijjako nga bwe yazimpa bwe yamala nankubira n'aŋŋamba nti ekintu ky'okoze mbadde sikirabangako munnayuganda n'omuweereza sente ng'omaze n'okusasula ne wayite weeks 2 n'azikuddiza nga bwe wazimuwa mbadde sikirabangako mukyalo oyo bw'aba gyali era obujuliza ajja bbuwa nazimuddiza ne muterako ne zizijjako namugamba munze sirinaamu space mu sente zange zenfuna oba zenkola sirinaamu gaapu gyempa free money. I don't take pity. Saagala nnyo okutwala sente because of pity. Anti bambi nazimuweereza dda kati ataziterese ebbanga atazikomyewo nno njazizza kubanga integrity yange kyekola ki kyeŋŋamba omuntu ayingidde nange mu partnership sente ze gy'aba azijje mpaayo ekitiibwa omuntu yibula akutte miliyoni ze 2 n'azikusigamu oli mu logico n'agamba tukole wano tukole kino tukole kiri tukole kino beera mu nsimbu ekimala nga gwe sente bwe zikumenya bwe ozinoonyeza ne zibula ez'okuscalinga business naye bw'azinoonya ne zibula naye asazeewo ku luno n'akwesiga ne mukola paperwork yenna n'akwata miliyoni 10 n'azikuwa bwe mukola business n'emala okukwata abantu beefuula nnyo business ng'ekutte babeera abantu balamu nnyo ng'etandika nga mukyali mu proposals kati tugenda kukola kino awo bakuuma n'obudde bw'amala goloza lwaki diiru bano abantu diiru ze bakuba omuntu n'akuba diiru ya miliyoni 2 gwe baziwadde n'ataddamu kulabika olowooza kiva kuki obwesimbu temuli tekitegeeza nti endagaano tezibaawo endagaano zibaawo naye zimenyebwa olw'okuba nti abantu abamu si beesimbu kakati gwayingirira partnership obuntu buno bwenjogeddeko obuntu obwo obutonotono n'endya y'omuntu yennyini nga muli mu partnership n'endya ye nga baleese emmere era eraga empisa y'omuntu nga bw'ali okulya mu bungi okulya okuswankula amanyi okulya kwa mirundi 2 waliwo okulya mu bungi in quantity ne wabaawo ne table manners omuntu kyembadde nkugamba ekya table manners ezo ne table manners omuntu ng'ali mu kulya mmere olabirawo enneeyisaayi bwegenda okubeera mu business bw'obanga oyagala kgezesa bwe muba mugenze mulimu ennaku zino restaurant ezitunda ensaniya abantu 3 ne mubeera ku lusaniya lutya lumu kati gwe kakutanda ofune essimu omuntu akubire nga muli ku lusaniya weewenjulewo kobooti si kuweewenjula osigala waawo ng'otudde naye anti kati tosobola kwogera ku simu eno bw'olya ogenda kusooka okoleko kimu mugaya munnange kakati kyetubadde osooka obeere ng'ali ku kasimu ono eddakiika 2 z'ogenda okumala ng'oli ku simu agenda kulya emmere nga gwe bagoba kakati nze akantu abamu balina n'omuze olusaniya lwe luno ng'akameeza ate n'ayisa omukono n'aleeta ewo omuntu eno bw'ati ezo zonna togamba naye abuusa ewuwe najja eno muganda wange ki ekyo omulala mulya alugira bw'ati bw'alukyusa aluzinyisa bw'alutambuza kakati abantu baffe bano mbagamba bwe nti enneeyisa y'omuntu okuviira ddala ku nnyambala ye nze nali ŋŋamba abantu benkola nabo mu ofiisi ne mbagamba nti nze okumanya bw'osula ekisenge kye n'enjuyo bweyimiridde ntunuulira mmeeza yo tewetaaga kunnyumiza mbu nze gw'olaba ekisenge nkitegeka bulungi nnyo nze gw'olaba nsula bulungi ebyo omala biseera ebigambo byo sijja nze ntunuulira mmeeza yo ekikopo enkofiira erementi ogijja ku mutwe ejaketi obizinzi obitaddaawo agatambaala sokisi agagatto byonna biri awo kati gongamba otya nti osula bulungi ebiri ku mmeeza yo bwe buliri bwo yenfaanana y'ennyumba yo abantu baffe bano lwakuba tebeetegereza bulungi omuntu gw'osanga ng'ali very organized ayambadde bulungi muyonjo byayambadde ne bwe bitaba bya bbeeyi naye ng'omulaba omuntu ali very organized ne mu bizinensi ye abantu bwe batyo bwe babeera ebitabo bye bwatyo bwajja abikola ki naye gwe katonda akuwadde chance muli ku lusaniya lumu oli mukulya n'oli ali mukulya ba business partners bo
era mukakozese ka trick yako bwe mutwale ku lusaniya musasule emmere eyo genderera endyaye apakuka ali adduka yayagala okulya ekingi watabeeredde mwesigwa ku some consideration nti munango ono ali ku simu wanaviira ku simu emmere ngenda kubangi mazeewo sente zagenda ziwa ati ekitiibwa ng'omuwadde $5,000,000 zonna bwagenda zibwebwena azikumaleko nga talina ibula abantu baggwamu emitima omuntu akuba sente z'omuntu obukadde 10 nga kiri nnomo ngalaba talina nakyako naye ng'omanyi omusajja oli $1,000,000 gwe bazikubye gyazijja yeetikka byannyanja tugeze ali Bulaaya atikkula byannyanja mu mmotoka tukulaga nnyanja eno naga abiteeka nno ku mugongo amagumba ne gamufumita n'afuna 10 n'akiweereza baako ebintu byogezesezaako nga tonnawa muntu ssente temunayingira mu partnership baako obuntu obutonotono bwogezesa mutwaleko mulyeko ebbali funayoko $30 oba 5 zimusindikire ogezesa olabe mugambe weereza gundi essente ezo oyinza in fact oyinza sindikako essente tomugamba nti gwoziweereza ziteekeko odde ebbali osirike olabe neeyisaaye ng'afunye ssente ezitali mplaningire oba zaabadde tasuubira olabe neeyisaaye omubuuze naye ku simu eyo wafunako $20,000 baako kyofiirwa osobole okufuna ekinene olaba omuntu gw'oyingira naye mu partnership empisa ye eri etya baleme balimba na pepa waaka oli akugamba looya wange waali nojjanga ogwa olw'okuba akugambye looya balooya gwe nnyini gwakozesezza n'awandika pepa waaka ne ssente ne muzitwala mu banka n'oziragayo ne risiiti ze zennyini kankuweeko okwo ngenda kuwaako emboozi waliwo omukyala awo gwe babajeti mukwano gwange bamubba essente n'ennumwa naye nga bamubbira mu pepa waaka omulungi akoleddwa mu ngeri esinga okubeera ennungi ngali systematic nga buli kimu kirungi nnyo era ajja yalaba nnyo videos zange zino era actually yagenda okujja nga amaze okulaba videos zange nangamba kyebintu bino ebimu singa nali mbitaddeko nnyo essira nga ntandika baali badde bamubba $2,200,000 bamugulako ennyumba ne bamala ne bamuyita ebweru ate sente ne bazimuggyako naye nga bazimuggyeko mu ngeri esinga okubeera sente zigenze ennyumba egenze ne sente ne bazimuggyako naye nga nkulaga titles zonna kweziri azibawadde azisayininze ne transfer zikoleddwa ekyapa ne kiva mu mannya ge ne kigenda mu ggo naye ate ne sente ne bamala ne bazimutwalako nga pepa waka yenna ali buki kati nga tonnaba kuyingirira partnership beerako ebintu bye weetegereza ebitonotono abaagala tujje wano in fact Ibra leero okoze bulungi n'oleeta omulamwa gwa partnership abantu abasinga baagala nnyo bawe business tips eziri eri waggulu how to manage your accounts omuntu yeeyambisa atya systems sente nga tetunnaba kujja mu systems za businesses butya bwe zireeta ssente these are the business fundamentals. Thank you. Njagala abalungi abatulaba tuli ku Business Mind olunaku lwa Sunday tulina Kristo le tutunuulira obwegassi oba partnership. Ebyo nno obirambuludde. Tutunuulidde behaviors in partnership okyogedde. Tutunuulidde obwerufu that is transparency mu partnership okyogedde. Tutunuulidde selection of business partners. Ekyo kimaze. Abantu abaagala kumanya. Singa bukeera kumacha in line of okukulaakulana development omuntu addukanya company bw'omu sole proprietor of the company n'abantu abagiddukanya nga ababiri basatu nga bali mu bwegassi zino company ebbiri eriwa eri most likely okukula ku speed y'ekizungirizi era eri most likely okukula ku speed y'ekizungirizi eyolekedde ebizibu ki in the long run. Okay. Kakati sole proprietorship it's a lie abazungu oba ba colonial masters gye batuguza era gwe bwogenda okwetegereza banks zonna eziri mu Uganda tuyinza okubanga banka gye tulina mu ng'eyaffe eyawano ndowooza housing finance Ecobank, Tropical, Barclays, Abusa olwaleero yali Barclays that was a stock field in South Africa kyali kibiina kya bwegassi ng'abantu basolooza ssente ne bazireeta awaka ne bazireeta mu kibiina then ne bamala ne bawula ba members that is Barclays
No, that is now Absa Bank. Absa. Yes. Yeah, yali Barclays. Yali Barclays. Yeah. Absa yagula Barclays. Yeah. Barclays eyo banka y'abasajja abangereza. Yeah. Era ekyaliyo. Naye kati olwaliro mu Uganda bagita Absa. Bagita Absa. Naye buli kintu kyonna ekitandika nga kya sole proprietor. Bwakifunira aba partners ab'omuzinzi oba abantu abatuufu kigenda kikula ne kigenda nga kiri emitendera kigenda kyerya kyokka ne kiva mu sole proprietorship ne kigenda ne kifuuka partnership negenda ne fuuka limited company ne mala negenda ne fuuka public company so kigenda kitambulira mu mitendera gyaki janjawulo ne sole proprietor bwe babeera tebamuguziza kiboozi start small keep small be small and stay small forever and ever. Yeah. Bw'aba tafunye kiboozi ekyo neyetegereza ebintu bye tumugambye bino embeera za partnerships selection abantu booleeta nga ba business partners bo oteekwa okubaako n'emitendera gy'ogoberera nga tonnaba kubaleeta yesu obadde sole proprietor naye kakati oyagala kuyingizawo ba partners beerako ebintu by'otunuulira ekisooka tugambye sooka otunuulire bannange lema kubanga oli mu kukola company ebintu byekola by'abantu basoma omusajja gw'olesa alina ssente naye olese piwanu drop out abeerewo nga patina buli lwe mugenda mu equity distribution okugabanya gundi emigabo tabitegeera ye yakuwa kimu ki sente era abasajja abo abali mu butale naddala obw'ennyanja baba ne sente zaabwe nga banoonya be bazisigamu tebaziraba kakati bw'asangayo omuvubuka alina vision ng'alina n'ekikampani kimutuulidde kisikatidde kirina we kiremeredde ye ng'akwata sente z'obutungulu n'ennyanja ng'akusigamu emiliyoni 7 oyo ogenda gguluba naye yesi si buli sente ya muntu yonna eri eyo nti eteekwa okujja mu kampani eyo abantu b'oguza ekirooto kyo bateekwa okuba nga balina mind obukugu n'okubugubizibwako kwabwe nga kutegeerekeka era kulabibwako omuntu tasobola na kusayininga ku cheeke omulesi sigambyeko nti abantu abo tetubaleeta nga ba business partners bwe kibanga partnership gye tugendamu twagala kugeza tubeere ba distributor b'obutungulu mu katale k'ennakasero ng'oli alina omusimbi gwe piwanu drop out oba teyabulinyirayo ddala oyo sente zekozesa kuba obutungulu bwangu kubala tulese ensawo 2 tutunda ka 3 tufisako emitwalo 15 tugabana buli omu 7 omutwalo guddayo tuguteeka ku account ekyo kitegeerekeka bw'oba ogenda muleeta mu business kati nganze bwennyina tax consultancy firm ng'ogenda muleeta mu business ya commission n'ebirala nze nnyina okgenda nkole yalinda amagoba ebyo ebimu tagenda bitegeera era egenda tambula omwaka ogwo akugambe ssebo kampani tugidissolvinga mpa mwezi ange nkole ki njivemu kakati ebyo ebintu byonna partnership tetusobola gikavaringa mu lunaku lumu naye bwe tunaaba tufunye obudde tujja kuba wa part 2 eya partnership kakati ombuuziza sole proprietorship eyo ye ebiseera ebisinga nkugambye small business is a lie to the African continent buli kintu kyonna ekitono bannaffe abazungu kye batusingako buli kintu kyonna bo tebazimbira bannansi baabwe bokka bazimbira the entire world ekintu kye bakola e California mu Silicon Valley bakikola nga batunuulidde Ibrahim kasazaalibwa ekyannamukaka e Masaka bwe kiri ekintu ekiri mu kukolebwa mu Silicon Valley California bakikola nga batunuulidde omuntu ali e Bangkok Thailand fe wano bwe tuba tukola ebintu byaffe nga basole proprietors tubikola tutunuulidde muntu atuliraanye olwaleero Chris omuntu gwavuganya naye ye muntu akola ebintu byebimu nga naye atuula Kampala kazimbe kalala nange ndi kazimbe kalala ne tulyoka twekuubira awo byakola byenkola abantu benguza baguza ontegeera katufena tukola ekintu kyekitya kyekimu kakati bw'obeera sole proprietor tumanyi okubuzaabuzibwa ne tulowooza nti akatale kaffe kali ku bantu betulabako awo beera betusobola okutuukirira singa tuba tusobola okulowooza obulungi ne tugamba no jonadde nnyina omukyala gwe njogera naye about real estate she came in as a client ng'ayagala kunconsultinga ne mubuuza gooliyo namugambye toyingirira real estate nga toyina goolo namubuuziza goolo ye eriki kufaanana bagagga oba oyagala kubeera mugagga omanyi byanjawulo goolo yoyo eriwa mu ebyo oyagala kubafaanana
oba kubeera mugagga oba yagala kubeera mugagga kyekibaguza biburandi n'agula kiguki ekyechina kiri awo tekitegerekeka ekibaaga kisulamu emirundi ebiri era mbayitaka omuba mutambula muwokuwe kibaaga ogenda okulaba kisituda kitaddemu agantu gangi emisipi negikutukako nekigwa wansi papa ayagala kufaanana bagagga abakwata guki naye si mugagga kati omukyala nabadde mubuuza nti oyagala kuyingira real estate naye gooloyo eriki goal oyagala bugagga mu real estate oba oyagala kusustaininga lifestyle yo abaana babeere mu busomero obuli abaana babeere mu masomero aga amalungi kamotoka n'amafuta tebikubuze n'ebirala oyagala kufuna kasente mbawulira bamanyi okugamba njagala nga bwe mba mpumudde okukola nfunayoko kasente nga nfuna ekyokulya kati golo bwe bayala kufuna kyakulya zimba kisengeddiiro kinaabiro katooyi beeraawo golo yo bwebera ya kusustaininga lifestyle zimba yakaawe ennyumba ezawukana kuzaabalala zikuleetera akasente mmotoka amafuta mwegali ovuga emmotoka eyawukanako ku yabalala beeraawo naawe golo yo bwe bubanga bugagga mu real estate noonya butya bwensobola okuinvestinga mu ngeri ey'enjawulo kulaki egenda okujja ereme kunkosa ate nsigale nga nkola ki nga nfuna kati partnership mu real estate ne mu businesses endala zonna eteekwa okuthriving era nesurviving okusinga solo proprietorship era ebizibu ebyetobese mu partnership nfofoolo betulitunulira mu part 2 ebizibu nfofoolo tomalaawo naye ate ebirungi bye bisinga obungi lwaki buli lwobeera mu partnership weeyambisa kyetuyita leverage yo yeetooloolera ku bintu ebisatu bye nasoose okumenya other people's time, other people's money, ne other people's knowledge. Kweje emitendera gyonna obeeza empagi essatu leverage yo mwebeera era kyangu nnyo okukula goloza lwaki omuntu awasiza mulimu abavubuka abagamba nti bw'owasa omukazi alya nnyo ebyo ebirowoozo by'abavubuka bali wano e Uganda naddala abatalina exposure alowooza nnyo nti omuntu bwe naafuna omwagalwa nze abadde ali omutwalo expenditure egenda kugejja naye ate munnange the opposite is also true buli lwofuna omuntu awaka oyinza n'okwewunzika ng'omutwalo gw'obadde olya bw'ate bwe muba mugufumbyemu emmere ewaka emala bulungi nnyo ate era ne mulya ne mukola ki ne mukkuta era abantu ababeera ababiri nze nkubiriza nnyo abavubuka bw'oba oyagala okukulaakulana mu bya ssente wasa mangu bw'oba oyagala okukulaakulana mu bya ssente naye babyawule bye munoonya nga muwasa nze si bye ntunuulira kubanga mwonoonya wa brown onoonya muwanvu onoonya mu western alina ssente simanyi njagala musogo oba mugisu simanyi njagala wa bina ddene oba njagala omunenenene njagala akakyala nga katono nga kakyali bulungi nnyo njagala wa degree oba njagala ataasoma oba njagala anaakolanga maid nze ebyo si bye ntunuulira oteekwa okutunuulira omuntu nga hemispheres ze nagambye mwe bwe mugenda ku date n'omuntu ye patinawo kati tuli mu partnership bw'ogenda naye ku date bw'otumya emmere n'essimu zaakuba tova ku ssimu goberera bulungi nnyo ebintu by'abayogerera ku ssimu kakati bw'alimba ne bw'aba alina boyfriend nga naawe bw'aba badde alina boyfriend naawe ng'omutute out bw'alimba boyfriend we gw'ayagala okuta emikisa mingi nnyo nti naawe gwali mu kufuna ddako oli wakuyita mu lusuubo bw'ondaga nti gw'olya n'amagumba n'otandika n'ogameketera waawo manya tinakasente kaffe abamu no tebagameketa kati abalala ate boonoonyi muleese emmere mugitaddaawo byonna mubitaddaawo kaabe musajja ng'obadde ogenda naye mu partnership ne mubeera out ne baleeta emmere mbagambye weetegereze nnyo endyaye bw'atumya ekyennyanja najjako emiwulo 3 n'abagamba muzeeyo oyo manya mudiiruzi mwonoonyi era bwe mubeera mu kampani mugenda kusayininga muteekeyo essente naye ng'amanye ebitundu 7 ku buli 10 zize zaakudiibuda ebitundu 3 bye bigenda okukola oyo muveeko totawaana oyo muviireko ddala omuntu ali serious ng'oyingira mu business ebyo byonna ebintu bitunuulire business it is not all about okureceiving sente n'okuzisaasaanya payment vouchers then ne cash receipts ebyo si bye byokka ebikola business nga zinnyo ate obuntu obutono buno bwe mujjako engalo era bwe mujjako amaaso bwe businze okubasuula n'olw'ensonga eyo mbakubiriza era mbasibira entanda
bw'obanga obadde oyagala nkuwa enjawulo wakati wa sole proprietorship ne partnership. Sole proprietorship erwawo okukula. Era space yaakyo omuzungu gyayita volatility oba velocity yaayo ebeera etambula mpola. Sinakindi emikisa mingi nnyo ogenda kubeera solo obulamu bwo bwonna obwensi nga tokuze. Oba bw'onaaba okuze togenda kugenda nnyo wala kiri awo. So ng'omuntu ali mu partnership kimuwanguyira nnyo okweyambisa obudde bw'abantu abalala, neeyambisa ssente z'abantu abalala, neeyambisa n'amagezi g'abantu abalala okulabanga ekyatandika nga kitono nnyo. Olwaleero mu Uganda wano companies ezatandika nga ntono, sigamba franchise, naye companies ezatandika nga ntono nnyo olwaleero nga nnene era nga zirimu abantu abalala. Tuyina Roofings nene nnyo, tuyina UBL nene nnyo, tuyina Nairobi Breweries nene nnyo, tuyina Movit products nene nnyo. Companies nene nnyo eziri mu Uganda. Era ne mwami Bitatule tumulaba nga ze akubiriza abantu okugendera ddala mu partnerships naye nga balina ebintu bye bagenda beetegereza nze byenjogeddeko. Pepa wakata kulimba tagenda kuwa byonna. Pepa bagenda kutwala ssente zo ne pepa wakawo yenna ng'omulina ku mmeeza nga yenna omulina nga n'akawunti mu operating babiri naye omuntu wakutwale mu kooti ate akusingireyo. Ekyokubiri, ekyokubanga tokoze pepa waka na muntu tekikugaana kuyingira partnership. Singa oba ebintu bino nga bwe mbadde mbimenya obyetegereza, tunuulira omuntu okuva ku nnyambala okutuuka ku ndyaye. Ebyo ebiseera ebisinga ogenda kwesanga ng'ebintu ebyo byonna bina contribution gye biteeka mu partnership yammwe. Naye mmwe lwakuba ebintu bino temubigoberera, temubyetegereza era temwagala bissaako ki sira. N'olw'ensonga eyo partnership yaffe ey'olwaleero ndowooza bwetyo bwebadde. Mbakubiriza abaagala okwenyigira mu kintu ekifaanana bwe kiti musooke mufune ku magezi ag'abakugu nga temunnaba kuyingirira partnerships zino. Kintu kikulu nnyo era nsonga nkulu nnyo okubanga mufuna amagezi nga temunnayingirira bintu bifaanana. Okay, tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero. Mu part 2 yaffe tujja kutunuulira ensonga era endala nnyingi nnyo about partnership. Of course awali ekirungi wabaawo ekibi, awali advantage wabaawo disadvantage. So njagala kwebaza ttiimu gye ntambudde nayo, Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Tony Senabulya ne Keith Kanabi. Then nsembyeyo aba Logical Motivators ne Caplog Financial Consult bebale okubanga bateekamu essente. Olwaleero olwa Sunday tetugenda kubanga tusukawo, tukwatagana omulundi oguddako. Ibrahim Mukasage manya gange, mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.